Yamazeeko contracting nga mukama we tamukkiriza ali Mukomela apoocha oluvannyuma lw'okubanja eya tiketi emuzzaayo ewaka katokaddemu. Yamazeeko contract nga mukama we tamukkiriza ali Mukomela apoocha yeetaaga buyambi bwammwe. Omuwala ono yakolako dda akatambi nga agamba nti oluvannyuma lw'okumalako contract bakama be bamusaba abeere nga azzaako omukono ku ndagaano kye yagaanye okukkiriza n'abagamba tekiri mu mateeka era bamuleke agende olw'ensonga contract eweddeko wabula eyaddiridde maziga getulimu era nga ekiriwo essaawa zino y'omuwala ono okubanga pulaani ya mukama we yayiise butaka ko ye kankutwale nkuggalire emyaka gye wandimaze waneeno ng'okola emirala gye mbadde njagala gyonnimye k'ogimalire mu kkomera. Ani agenda okutaasa omuwala ono? Ani aliwo okutaasa Abannayuganda abajja okuba ekyeyo? Ani avunaanyizibwa ku nsonga nga zino? Yaani gwe tulina okuloopera ku bintu weebitu we biba biguddewo? Awo we tubasabira mmwe abatukamulamu ssente nga mujja muleeta biproguramu bye mwagala tugoberere, biproguramu ebiriko ffe okukwatanga ssente ezaffe ze tutuuyanidde nga bwe tukaaba temujja, nga tunoonya abatuyamba temubeerawo, wabula ng'ate ssente ze tufunye mmwe mwagala mubeere nga muzikoolako pulaani. Ekintu ekyo kye twagaana era nga tetugenda kukkiriziganya nakyo lwa nsonga ebintu weebiti ebitunyigiriza tewaliiwo akola kubukubirire kulaba nga bivaawo. Yenze Adita, bw'oba subscribinze ku YouTube channel yaffe eno kigenda tukolera ate nawe kigenda kukolera lwa nsonga ku YouTube channel yaffe eno tuteekayo obutambi bwe weetaaga bw'otalina kubanga osubwa, obutambi obusomesa, obutambi obukansolinga, obutambi obwogera kwebyo byonna bye weetaaga mu bulamu bw'ensi naddala mmwe bankuba kyeyo. Don't miss us out, don't miss us out. Kyolina okola subscribinga okwate ne ku kade buli video gye nteekayo ekutuuke ku commentinga mmanye endowooza yo nga ggwe omu ku bammemba ba channel yaffe. Katugendeko mu maloboozi g'ono omwana muwala nga yennyini yeeyogerera nga tannaba kubanga agibwako ssimu nga tebannaba muteekako njegere ku magulu na muyingiza mu kaduukulu. Tuwulirize biki by'alina otugamba ate era tukomewo. Amanya gange mpitibwa Nanyonja Amina nga nva Uganda. Kampuni gye nagira mbagiyita Ziri Church esangibwa e Bukoto. Na mbaddeko ku poliisi gye nasuze ekiro. Mukama wange najja nayogera n'abana abantu beesaategedde bye boogera. Bwe batyo ne bukeera ku makya ne babako gye bantwala okusayininga n'eŋŋaana ne bantwala mu ddwaliro ne bangema COVID. Bwamaze okunkebera COVID ne nkomawo. Olumaze okukomawo ne mbeerako awo kati abasajja ne bajja baŋŋamba nti ogenda linnya nnyonyi. Naye ennyonyi yennyini nensigirabye paka wenkalambidde ne mbagamba nti njagala air ticket. Ne bagaana okugimpa ne baŋŋamba mpaka nga tugenze eno gye tulaga. Nfunye passport yo njirina naye tiketi yennyini nnyini sigiraba era kati ndi mu motoka bantwala gye sinaba kutegeera. Nina omukazi wano era kansooke mubalage naye ndina abapoliisi babiri era baabo ndi mu motoka ndi mu kutambula. Ndina omukazi wuuyo eyeebikkiridde masiki gwe sinaba kutegeera wa gye bantwala. Nsaba buyambi munnyambe buyambi nga nkyali mulamu nga akasimu tebannakatwala. Gega amaloboozi ga Nanyonja Amina eyayitira mu kampuni ya Ziri Church e Bukoto. Omuwala ono yakaabidde kampuni ya Ziri Church n'agitegeeza bannange mu muyambe mu bunnambiro mu mujjeyo mu kaduukulu gye baamutadde ate era mubeere nga musaba bakama be babeere munnange nga bamugulira air ticket genda okubanga emukomyawo ewaka lwa nsonga munnange contract yaweddeko. Wano we tubagambira mmwe baganda bange abakola ewaka mbakaabira almost every day. Nze nkola buno obutambi sigamba nti nnyumirwa nnyo kwogera. Nkola buno obutambi sigamba nti njagala recognition from you. Nkola buno obutambi olw'ensonga nnumirirwa mmwe. Nkola buno obutambi lwa nsonga nfunyeko ku experiences ez'enjawulo eno gye tujja tukolera nga experiences nfunye both mu mulimu ogwange gwenkola n'omulimu ogwammwe gwe mukola lwa nsonga we are one
tukola emirimu gino nga janjawulo naye tutambulira mu sekita y'emu nammwe ebibatuukako mbeera mbiraba lwa nsonga mbeera nammwe each and every day omulimu gwange gwenkola gunneetaagisa okubeerawo ne mmeidi so ebintu byonna byonna bye mugendamu ebizibu byonna byonna bye mufeesinga mbeeraawo ku mwanjo nga mbitunuulidde mbiraba mbisoma ne mbitegeera bulungi so when I make videos like this such videos please respond immediately oleme kwekubira ove mu abo abantu abangi abali mu kutuvuma ove mu abo abantu abangi abali eyo mu comment section abagomoka obugomosi yakubawo bukubi magambo tamanyi kigenda mu maaso tamanyi how other people doing tamanyi how other co-workers are living their lives tamanyi what's happening in other people's lives yamalaga commenting naye atejjukira oli mu kuvuma omuntu ayisawo eddoboozi erigenda okuyamba omulala oli mu kuyomba n'omuntu agezaako okulaba nti ye wayisaamu eddoboozi immwe ne mumuyambako omuntu oyo can get help in one way or the other kyekyo kye tukubakubiriza immwemba ng'abakola obulaaya muve mu bintu by'abantu abangi naddala nga tebibagasa mufokasinge ku ebyo ebibatwala mu maaso ate nga biyina ekyamakulu kyebikola mu bulamu bwammwe tetugenda kubanga tukomaawo munnange tugenda gendako mu katambi akalala ke tutagenda kubanga tubuusa amaaso baganda bange wabula nga akatambi kaneeno tugamba nti mmwe mwenna abaleka abaana ewaka abakyala abaleka abaana ewaka abaana bammwe batuntuzibwa abaana bammwe bali mu bobonyabonya abasajja bammwe bawasa abakazi abalala era nga abakazi abo abalala bali ku baana bammwe babonyabonya baboozesa ngoye abaana bammwe tebasoma bakeera ku mmimbi kulima bakeera mu nsiko kunoonyaku bakeera kubeera nga bammeidi bawaka maama wagenda kukolobera emmeidi n'omwana ewaka gye wamuleka kitaawe yamuleetera omukyala gwe yaleeta yamufuula mmeidi katugendeko mukana akatambi akasaasanidde ku mikutu gya internet naawe okeolabireko oba okewulireko ku ebyo ebiki ebigenda maaso ate era tubeere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno owulidde oludde nawo tompitira na kyalo muteekawo booda twayita kyalo nze wendi nabaana eyo tezaala mwana afaanana bwatyo so olwokuba tomuzaala alina kubonaabona alina okwoza nze n'ekyange ekito kyenina ekyemyaka 5 kijja wano nenkikyoleza ababo bali ku ssomero naali wano ayozango sitazaala mukoleki alina nina akalimu akange buwerera mwana gwomanyi ebiri mu nnyumba lwaki mumuweerera kati mpererera atali wange olina kumwozesa gwe n'otulaawo n'osalako wabula nkusaasidde alina kwoza gwe n'otulaawo n'osalako omulabyemu olugoye lwange izo zaani zonna zaani ezo omulabyemu bulamusi yange izo zaani ezo olabyemu ezo zize ezo zituuka ye zituuka ye nina olukusa olukubuuza ng'ombuuza ngani kyowabadde oyina otandika omumanyi nzaani ntandikidde ku ki nze tombulira gwani nkugambe teeta bodo batambuse bigere tugende netugenda nze ndaba naye nga tezaala mwana afaanana bwati ate poliisi ekolebwa bantu bwe wakola poliisi yajjano ne mugamba tatatuule omwana oyo omumanyi bulungi we mugoba wano talina gy'alaga mutwale oyina ebbaluwa lwaki temumutwala n'abeera mu bakateeyanga oba temumusobola oba tomuzaala oyina mubonyaabonya nina mubonyaabonya akoze ekyo omwana talina kwoza ngoye ezo oyo omwana emyaka tasoma egyo emyaka ezo ayoze engoye ayoze engoye ezo zonna oyo ezo zizange ezo engoye zange basaba nga tetunnaba kufundikira vidiyo eno wa subscribinze omwagalwa nga tetunnaba kufundikira vidiyo eno wa subscribinze kyekibuuzo woba wa subscribinze ononsonyiwa akamanyiro wakoze ekintu kirungi nnyo webale ku subscribinga wabula akade tokeerabiranga bw'oba wa subscribinze nga akade nga tokatukutteeko manya toyina kye wakoze kubanga era vidiyo zigenda kukuyitako tojja kuziraba olituuka oziraba ng'obudde bugenze woba osubscribinze n'okakwatako akadaako ate kagenda kuyamba gw'ogenda okusooka wali ku mwanjo wabula ng'ate mbajjukiza nnyo nti yenze Shila Adita saagala onneerabire ne bw'oba onsanze mu kkubo ng'osobola okugamba yuuyo Adita oyo Adita mmumanyi sijja kukwegaana lwa nsonga oyogedde nti yenze Adita nja kuba nkutumirako era wonsanga oli waddembe okumpa kahaaga oli waddembe okumpa kajjambo nja kuba nkuddamu omwagalwa wabula nga tufundikira vidiyo eno ya mwana yankutteko nnyo nze siri mukyala muzadde siina mwana mu nsi siina kiwanga kyonna
mu nsi wabula nina baganda bange abayina abaana baganda bange ab'obulenzi ne baganda bange ab'obuwala bayina abaana ekyo nno kyekindetera okuba n'omutima gw'ekizadde nti lwansonga nina nange abampita senga almost mbanga omuzadde nkubiriza nnyo mmwe mwenna abayina abaana nga mwabaleka ewaka abakyala nga muyina abaana nga mwabaleka ewaka mufube okulaba nga mucekinga ku baana bammwe 24/7 naddala mwabayina abaana nakibagamba luli nakati kankiddemu bw'oba okubye essimu ewaka making sure nti osaba omuntu gwewalekera omwana nti mumpe ate omwana oyo wajja ku ssimu n'agamba halo mugambe vaawaawo bw'oli ofulume bw'oba oli mu nnyumba fuluma mu nnyumba nina kyenjagala okukugamba omwana oyo mubuuze bakuwa emmere ye bakuwa chai alimu sukaali ye bakukuba okimanyi bakuvuma webakasaawa mmeka bakozesa emirimu ebintu ebyo byonna byemubuuze abimanye bakukkiriza okuzannya bakukkiriza okgenda ku ssomero n'ebintu ebyo nti ebintu ebyo omwana waabigamba manya omwana tagenda kulimba omwana ayogera mazima talinayo olunaku lwonna omwana omuto lwe yali alimbye omanyirewo kiki olina okuzzaako gwe nga maama w'omwana okusinziira ku mwana byakugambye awo oba olina okutwalira step eddako oba omwana awo omugjawo n'omutwala ewalala ate era waliyo ne homes ez'abaana osobola okubeera okwo kusimuyo n'onoonya homes abantu abasobola olabirira abaana n'obeera ng'osasulayo ssente ne balabirira omwana wo mpaka lwonnadda kansuubire nti akatambi kano kabadde k'amakulu eri we naagenda okawuliriza bwe kaba nga kabadde k'amakulu nkusaba munnange okomentinge imanye endowooza yo imbaagala nnyo enze Sheila Adita nsangayo ku mikutu gyange gyonna emirala okuli Facebook okuli TikTok okuli Instagram okuli Snapchat okuli YouTube ng'akozesa Sheila Adita page kona imbaagala nnyo.